tasobola kujjayo era emisana. Tewalabye okupapa okuliwo okukankana akatengo nga kabakuba. Bakoze mangu mangu jjo ne ebyo byangu n'omwana omuto akikola ne gurupu ye nga bwe bali. Ebintu bye bakola twabikola dda mu firebase. Omwana nazzeemu ne mulaba nasirika luli ne mulaba mu ddwaliro Ensambya naye nga sijja kwogera. Naye ate eddakiika y'emu y'omu era gwe nalabye n'aliye ne skin ku kitebe wadde babu baabaddewo naye. Ndabye ku musajja gwe bayita Muzeeyi nga mugisu nga ne bwe mujja abantu 40 temulina kye musobola. Ndabye ku musajja gwe bayita Sobbi nga wakabi nga teri amwerijjamu ne Seemwayi mwagambye pebbaaka enjiri yaffe yakola kati bwe mugudde mwana simutegeera yono yalabikidde mu katambi yoyo yennyini mafulu wetu ne babu yabadde mbabadde babiri babu tondeetera babu ono omwana agendeko mu nkuuka manye enkuuka eyo era mulaawo waliwo ekkooti y'abantu awo alienskini tebamukubanga ku bucupa baabu mukuba emubende baabu mukuba ne baagala n'okuttirayo abantu ye nga ye ayina emisango ate nga bali kibayamba nnyo ayinza n'okuba nga tannamanya nga tannamanya kubanga banguwa nnyo ebyo ne babijjawo pulinsipal eme kulaba bintu ng'ebyo. Kati ffe tugenda balekera bannayuganda ekkooti y'abantu ekyakola bbulu geto zonna yazinyangalaza ng'ababbi bonna yabakyambuwa ssente zaabwe kati bajjuliyo balina likodi ki kubanga ffe ate abakulidde mu geto tukula tubuuka nti bwe tubeera mu geto tuba bayaayi ne bwe tujja mu bantu eno twagala nnyo ate tube n'embeera z'abano ekimu era nekimuleetedde okuba nti ali bubi management ye ebadde nfu ku babodegaadi ba Kamiliyoni abazze babeera naye bandage yayina boda jjebbi amaze ebbanga kyewa Kamiliyoni ayina kijjebbi Kamiliyoni bamuwonoonye. Alright, Dirios Media olunaku lwa Monday. It's a good and a blessed Monday. Kaba oba lwaki lwenje enkuba etonnya. Enkuba etegeeza mukisa. Kituufu era ziba blessing. Butereevu. Era kyeraga lwatu tetukolangako video n'ekoma mu kkubo. Omanyi bangi bazikola eyo ne zikona. Tuba n'ensonga nti tuba n'ebiri bye twogera bye batayagala kuwulira. N'omusanga bali mu 10 bali mu 2 kyogamba ezaffe zisomoka nze kabuna mawanga katubongera obubaka okitegeera ate era n'abantu basiima amasimu bagakuba bakubira ne bakusiima kabaaya abatiisatiisa nabo bankubira abo tobatya byonna bibaamu kiri kitya ndikiriya oli fiti wabadde eno ng'akaliro okandekedde eri nga kanjokya nga bakuli bizi Akamiliyano yali ati Miliyano yayiseemu ati agenda mu Amerika ayina sente sente weziri kabaaya ezize sente ayinamu akyayinamu nze simusuubira kuba na sente simusuubira genda naawe olimba naawe kujjako nga bamusondedde ate bamusondedde ye nga ye yakutte mu nsawo ye kizibu kyakwogera omanye ebintu bya Kamiliyoni kabaaya badde nabyensonyiyeemu naawe ate kati nze kyensuubira sisuubira Kamiliyoni kuba na sente zimutwala mu Amerika wabula kyensuubira nti sente zino eza Federation nga bwolaba ze bawa bamusuuza ezo sente tebazibawa kukola biri baabateekako ekisenge nti sente ezo ziri mu kuyamba ku bayimbi abalwala okitegedde omuyimbi yafiiriddwa maama we nga Kenza ajjayo era tuwulira nga bamwebaza kati kyensuubira sente ze zimu zeezo naye sente ezo zigenda leetera musuuza ebizibu bwe kitaba ekyo ng'era sente ya musolo balamu awo mba mpulira kubanga era kyangu nnyo sente ezo okuva eyo ne baziwa Kamiliyoni naye ensobi eyo nsobi akati okusinziira ebbanga bannayuganda lye bawagidde Kamiliyoni nga Kamiliyoni yennyini atugamba
ye number 1 wa East Africa. Okitegedde? Tusuubira okuba nga number 1 wa East Africa. Kabaya agenda maaso. Ayina obusobozi okusobola okweteeka mu ssente okugenda mu ddwaliro. Ate sinagenda bano abasajja balimba. Ayina kujjanjabibwa wano. Genda maaso Kabaya. Ayina kujjanjabibwa wano. Bino bye tugamba nti bwe tulwana nabo tubagamba ddagala. Tubagamba enguudo nti olwebukasa lufu gyensula. Okitegedde? Bano nga bo bagamba nsajja teri alisobola kufuga nga bw'osobola. Okitegedde? Muzeeyi genda mu maaso. Singa agamba agende mu maaso akole ku bino Kamiliyoni tatwalibwa bajjanjabibwe wano. Okitegedde? Kubanga kati bizzeemu ebyana n'ebyana. Kati Kabaya. Bino byana na baana. Kyogamba? Sente zino zaviridde ddala eri waggulu musomu w'omusolo. Kati golooza Balamu yakutte zize. Nga bwe yawaggula Vito obukadde 10 yagamba yamuwa mmeka n'agaata musasulanga. Yamuwola. Nanti ne Kamiliyoni yennyini abadde akola Kabaya. Kamiliyoni sente ziriwa? Bannange muve ku bino nababuuza dda. Ne mbagamba abamanyi omusajja oyo oba abalabye ku baana abazza obuzzi ne bye balina. Kamiliyoni tabanga apukamingi olowooza. Eno obulwadde bwamukubidde ddala. Ku luno yalwadde. Namulabye yayongobedde kati okuba kuyita kuyongobera nze kubanga byakozesa mbimanyi. Ku luno yayeruse n'okweruka. Ebbanga lyamazeemu ettono ng'ali bubi kamunyoola. Leero watugamba emabegaawo watugamba eri interview gye twakoze nga tuyingira weekend. Watugamba nga ne Balamu tanabavaayo n'otugamba tumugenda laba Balamu ngazze. Kituufu kyatuukirira. Balina okutya okuswala kubanga bwe babanga yekunga waabwe gwe balina ow'amaanyi bw'afuna ekizibu ng'ate bamumanyi ne mu nsawo tayina. Olede oyo omwami Kamiliyoni yalina ebimutaayiza bingi nga tubudde ne ku kiri. Ebimutaayiza okukola wali bingi. Takyasobola kuvaawo ye tetwagala na kulokoka takyalokoka. Naye kye balina okumanya Kamiliyoni bamwonoonye. Aye teboonoonye Kamiliyoni boonoonedde ne banna abalala obulamu abali naye abamwesibyeko abo baatambula nabo. Bino ebintu bizze bibaawo. Njagala batubuulire. Tuyamba abavubuka kati. Buli alina abavubuka akiwulire kino. Njagala bambuulire nti ku babodegaadi ba Kamiliyoni abazze babeera naye bandage yayina booda booda. Sente azikoze. Abatambuzza buli wamu. Tatambudde omu yekka ng'abeera n'abalenzi n'omulala abayina ng'ali eno. Waliyo Jebbi. Jebbi akola mulimu ki wa Kamiliyoni? Anti ni mu kusomera abali ku ewa Kamiliyoni. Jebbi amaze ebbanga ki ewa Kamiliyoni? Dene nnyo myaka nga 10. Ayina ki Jebbi? Basiima ye. Nedda mbuuza basiima ye maneja we. Nze siina bye mbalaba nabyo. Kubanga maneja wa Kamiliyoni Kamiliyoni asinga maneja amaanyi akwata ne ssente nga maneja tamanyi. Era ye nga bwe nagamba nti bano abasajja nga Kamiliyoni ekimu era ne ku kimuleetedde okuba nti ali bubi management ye badde nfu. Okitegedde? Kamiliyoni bamukubira essimu nga waliyo emitwalo 80 ne kuleeti 3 ez'omwenge nga ne maneja tamanyi. Maneja alibadde akoma ku muyimbi we n'agamba musajja tetwagala kukulaba. Era yavaayoko Kamiliyoni n'agamba ye maneja ye bosi wa maneja we. Kakati ate waŋŋambye ye ayina maneja. Kati maneja akola ki? N'oyo agenda kaddiira wani? Wa Kamiliyoni. Kyova olaba Jeff Kiwa mugezi ye yadduka. Eza Kamiliyoni togenda nazo kubanga ezo zaazirya ne ziggwawo. Polo lwennyini kati n'amanya gwe waleese omulimu. Mutima oyina ssente. Mutima nja kukugoba ndeta ssente. Okitegedde? Kati Kabaya ofundikira eyo nsonga ogamba nti bakutte ku ssente za muwi wa musolo. Ezo ssente za muwi wa musolo ng'era bwe tuzze tugamba nti kati ezo kati singa baazikutte ne bazigulamu era eddagala nga ku RSS Center wali. Zaali taasizza bangi.
zaali taasiza bangi naye kati bagenda mussaamu oba akawumbi k'essente kaali badde kamaanyi nnyo era wali n'ebyo ebyo byebyera ebyo. Dirius Media, we are sponsored by Platinum Tour and Travel. Bano oba oyagala okugenda Dubai bakugulira ticket, oba oyagala okugende wali mu nsi yonna gy'oyagala bakukolako, bakuwa ky'oyagala. Ne woba oyagala nga kugula ticket egenda mu party zonna ez'ensi, Platinum Tour and Travel basobola okukuyamba ne bakukolako, ne bakugulira ticket, ne bakubookingira hotel, ne bakukolera ne ku bya visa zino eziri visa free country oba zino eziri electronic basobola okuzikugulira, okugeza ng'eye Dubai, eye Qatar, muzitegeera mwezo nazo eziri electronic basobola zigulira, naye tetukufunira muntu visa ate tetutwala muntu bweru. Oyagala okutambuza ng'otuuse e Dubai bakupikinga ku airport ne bakufunira hotel, then ne bakubookingira eddungu, ne bakubookingira eryato n'ebintu ebirala byonna. Ate ne wane Uganda wennyini oba ng'ova bweru wane Uganda ng'oyagala oba ng'ova bweru basobola okupikinga ku airport then ne bakutuusa ewaka. Ate era ne wali era ne wane Uganda oba oyagala w'onaasula hotel ennungi ng'ovudde bweru wakolamu obadde oludde obeera e Uganda tusobola okufunira w'otula. Nange ejja bampeeyo ofa nsuleko mu woteeri ey'akazi. Okitegeera? Neebakeko mu y'akazi. Kabaaya tukyagendera ddala mu maaso. Wendi mu kuyingira weekend mutabani wo kuba gwe ghetto president omulonde ate gwe waddira Bobi Wine mu bigere nga ghetto president. Kati mutabani wo Alien Skin yakwata ekkubo luli ekyamusibya yakwata ebifaananyi ku kamera ng'ali mu ddwaliro. The same thing yakizzeemu ng'alumba NUP ng'era ali ku kamera. Mo surprisingly ekiro nalabye nga munnamawulire bamuyita Luga Media yataddeyo video n'ateekako ekigambo payback nga kitegeeza baakomyewo okwesasuza bye mwabakola oba biki. Awo wesita nabategeera bwe mpulira payback kitegeeza tukoze omulimu. Omanyi lwaki tukoze omulimu? Mmwe ne bawuma Lukisekka n'abalala tukoze omulimu ate nga tukyagukola. Kaakati awulirize bino. Ate wano yaddugaza ekisenge, yagenze n'addugaza ekisenge, yazze ne spray n'addugaza ekisenge oba kuyita kuddugaza. Nabadde nsuubira payback yawe yawandiiseko erinnya Fangon kuddugaza kisenge. Kaakati mbadde nsuubira agenda kujja n'ansuuluulu aleete ennyondo bajje bakoone endabirwamu bamenye ekitebe ekyo. Naye kyewuunyisa bazze ne baddugaza ekisenge. Y'ensonga lwaki tetubamaliddeeko nnyo biseera. Naye ate tulina ebyokubabuulira bayiga abavubuka bano ne gurupu ye nga bwe bali. Ebintu bye bakola twabikola dda mu Firebase bizze bikolebwa. Naye ate bino ebyabano birimu bya kyakayiga nga bw'ogamba nti ono akoppye. Kizibu nnyo okukiggusa akopya sipapa kuba ne sipapa ne yajja ku kibiina kyammwe ne bigenda nga jajja ku kibiina. Kakati ate ye bye yakoppa yasooka n'akoppa Bobi Wine. Ne tumulaba ne tugamba kiri kiriya bw'ojjira mu kifaananyi ekyo kiri oke. Naye ate ekifaananyi n'akyonoona kubanga Bobi Wine teyeeyisanga atyo. Atuuse okukola ebintu nga sipapa bye yakola ye yakwata emmundu n'ajja kuba amasasi. Naye era naye tetwamulumba nnyo wabula twayogera bwogezi ne tugaawo yayina emmundu. Mwali mumutiddeyo. Naye nga naffe twebuuza ye yajjawo emmundu. Atakolanga ku magye kubanga gwe bw'oyambala enkoofiira bagamba genda otraininga amagye oyambala enkoofiira. Okitegedde? Kakati si papa ali mu kkomera. Ono byakola bubonero bwennyini obulaga nti naye kyalagako. Kabaaya nalabye nga mugamba lwaki teyazze misana. Tasobola kujjayo era emisana. Tewalabye okupapa okuliwo okukankana akatengo nga kabakuba. Okitegedde?
kati akatengo kabakuba bakoze mangu jjo ne ebyo byangu n'omwana omuto akikola kiringa omwana omuto bw'anajja n'akolobola emmotoka yange nga siriiwo nembuuza ani yakolobodde emmotoka kati be baaliye ne sikini naye omwana oyo bw'obanga wakulira mu famire etali ng'eno gye ŋŋenda okukugamba omanyi nina famire gye nalaba nga taata anywa nnyo omwenge kati ng'ewaka balina pulogulamu everyday nga bagamba abaana balina wiribaaleeka kitegedde bagamba mugende muno ne kitammwe muba muli awo ne bamuyisaawo ku wiribaalo oba aliye ne sikini ye yavuga ngo oba yoono omwana kubanga enneeyisa gyeyisa ayinza okuba yakulira mu famire bwetu kubanga ffe ate abakulidde mu ggeto tukula tubuuka nti bwe tubeera mu ggeto tuba bayaayi ne bwe tujja mu bantu eno twagala nnyo ate tube n'embeera z'abano ti naffe tufiitinga nja kusobola okutuula ku dayiningi okitegedde nange nkozese fooko oba mu ggeto erimbadde nkwasangalo tuliira wamu ne kati saawa yakozesa kambe ejjiiko ejja kuwuuta supu nga tabitegeera kakati ssebo nenkusaba n'ekino njagala oleke mafuluweeto oyo omwana mafuluweeto akuba tteke mugamba Ibula Kabadiya naye yazitulayininga ng'ayina ky'ayagala okuba ate mafuluweeto ayina abamwagala babadde bagenda namutegekera misipi oyo omwana Dani Mugula mukwano gwo mafuluweeto nagambye Dani Mugula kkubira essimu ove waliye ne sikini kubanga abantu bakwagala ogenda kubanga okola bye beetaaga okusitula Uganda kuki ku ntikko teko zirina bbulo soko mbulire oyo mwana simutegeera yono yalabikidde mu katambi yoyo yennyini mafuluweeto ne babu yabadde mbabadde babiri babu tondeetera babu nze mafuluweeto mumanyi kirala nnyo ate kubanga sigambye nti bagenda tegekera babu musipi wabula pulaani ebadde yategekera mafuluweeto era ng'abantu beesunga ekintu ekyo niye omwana nazzeemu ne mulaba nasirika luli ne mulaba mu ddwaliro ensambya naye nga sijja kwogera naye ate eddakiika y'emu y'omu era gwe nalabye n'aliye ne sikini ku kitebe wadde babu baabaddewo naye nze ndi mu kusaba ono omwana bw'abanga gy'ali ng'awulidde ayina ekitone ate ng'ajja kuba wakabi kati yanguwa mangu ove mu bantu abo si batuufu teri bodegaadi waabo yali aguze kapikipiki teri yali awerekedde muyimbi n'olaba nti yawerekera omuyimbi ne bw'akuuma ku miryango gy'ebbaala nti bamuwadde omulimu batono nnyo so teri bodegaadi wa muyimbi yali yekoleddewo kino okuggyako nalabako ewaffe Kamwocha waliwo omulenzi bamuyitaani Bobi Wine amuyimba nabo era abantu bagamba Edi Mutwe lwaki akyasala nviiri kuleva eyo Edi Mutwe wa kibibbulo Edi Mutwe tomulaba eggaali azivuga yiira ate leka totuswaza naawe nati abantu bakomentinga ne bagamba ku ssaawa eno Edi Mutwe teyali wadde ng'akyali kinnyonzi omulimo gwo gusigala mulimo gwo era buli alowooza ekyo nti nali nyamulevu omulimo gwange guli nenguvaako ate ng'omulimo gwo guno gwe gwakulabisa Bobi Wine ng'omusala enviiri oyinza okugwerabira oyinza n'okugamba n'abaana n'abazzukulu temuvanga ku mulimu guno okitegedde okufuuka cali wa pulinsipo okitegeera pulezidenti w'eggwanga ddako gwe ng'okiyita ekyokusaaga n'eggaali aziina Edi Mutwe ayina n'endigize ez'akabi obulamu butambula kiriya mumuwulira akaaba enjala anyirira kati batubuulireyo ku abo be bayina ani amusinga anti bo bagamba Kabadiya agenda bo bagamba ng'oggyeko ekya ssente wano we wati ate awo wakola ki Juliyo kale laba Juliyo kankujjukize kaŋŋambe ku baana bano nze nkulidde mu ggeto tulabye ku basajja abaakabi babbulo mukyali ku ebyo tulabye abaakabi mu migere
mukulumba ekiro okunoonya ssente nga tebasaaga. Kakati kambagambe ndabye ku musajja gwe bayita Muzeeyi nga mugisu nga ne bwe mujja abantu 40 temulina kye musobola. Ndabye ku musajja gwe bayita Sobbi nga wakabi nga teri amwerijjamu ne Seemwayi nga yamulemwa. Okitegeera? Kakati lindako Sobbi ate tukuze tulaba Sobbi nga bye bakola tubiraba. Ate ffe babadde batuma genda oleete capati ekatwe muwomere ebaye ekatwe ng'ova mu kisenyi muzenkoko. Sobbi ng'atuma ggwe. Akugambye genda ondeetere capati muzenkoko manya wa ekatwe. Ate nojjange ewoze. Kitegedde ng'olina omuleetera capati ezimuwomera. Namwe omukisenyi wali mumutya mwe baba mu ghetto. Oyogera ki? Si ghetto wokka, ghetto zonna yazinyangalaza. Ng'ababbi bonna yabakyambuwa ssente zaabwe. Kati bajjuliyo balina likodi ki? Okitegedde paka Seemwayi n'egamba tetujja kuguluba na musajja jangu leeta n'ebanno. Okitegedde? Abano tebalina kye bakoze, bali wali bakajje wali eni gye balagira tteke zaabwe. Waliyo nno n'abaana abateeraga nga bafuluma kiro. Okitegedde? Naye nga wattabbu gwe nno jjuliyo kooli basanga ajja kakasa oyo obamanyi ate nga bato bwe bati. Yeyo ensi gye tulimu. Ayinayo Juliyo, ayinayo Magumba, ayinayo Kabaddi, ayinayo. Kakati pulaani yaabwe kikutabangula ggwanga tugenda kubagana. Bakyusiza mukoko bulamu. Nga ki? Gwe bw'oba obalaba. Anti abamu bagamba kati ne balokoka. Ne balokoka. Kati bakuba batalina bizibu tteke. Ate yalisigadde mu kubba. Okitegedde? Okusinga okulumya abantu misana nga buli omu alaba. Ate bino bye bakola tebirumyanga nze nzekka nti obanga ekitebe. Bino ebintu bikwata ku bannayuganda abaagala enkyukakyuka. Kati ffe tugenda balekera bannayuganda ekooti y'abantu ekyakola bbulu. Kooti y'abantu weeri. Kati Kabaaya kankubuuze. Bobi Wine olowooza kino kigenda mulekawo ekyali Ernestine okujja n'akola kye yakoze ku kibiina kye. Bobi Wine munyiivu yabirabi kati katulaba mwenna obadde ne Bobi Wine mu ghetto. Kati obo endowooza yosobola gujjuwaako endowooza kati kusaba eno osubira kikyalowooza. Era ewaka oba n'abaana naye nga mubaamu ekyana ekyasennya ebikopo ewaka. Okitegeera? Ne tonyiiga n'ogamba nti asi mutabani wange. Awo osigala ogamba bw'anaakula ajja kutegeera. So kati si munyiivu gy'ali. Tamulowooza nako ayinza n'okuba nga tannamanya. Bobi Wine ayinza okuba tannamanya. Nga tannamanya. Kubanga banguwa nnyo ebyo ne babijjawo pulinsipale ne kulaba bintu ng'ebyo. Okitegedde okuddugaza ebintu ng'ebyo kati ayanguwa nnyo ye. Tayagala kulaba maka. Balina mugamba bugambi ssebo jjo wazze baana ne baddugaza ekisenge awo. Ne twabijjeewo n'agaakale. Ayina kati Bobi Wine naye nakankusese. Singa ofuna omukisa ne mutuulamu ne Bobi Wine babiri. Ebintu byanyumya birala. Bobi Wine obulamu bwe bwonna alowooza ku musajja ogwo. Pulezidenti Museveni kumujja mu ntebe kati gwe kankigambe. Talowooza kirala kyonna mu bulamu bwe. Ne bwe musinkana ng'oli n'abaana bato ne munyumyamu n'ekyagulanyi ogenda okulaba nga okitegedde. Alien Skin ya Mpuga yamusayininga emabega awo. Agenda kukola naye. Yamuyambe ku kyogamba ali ku mission ya Mpuga ali ku mission ya government oba ali ku mission ye esokubanga nayo yiye. Ate Mpuga wa government. Alien Skin wa government. Okitegedde kakati buzibu ki? Bakunge bwe baabagana twagala batandike okuyisaamu eggaali. Okitegeera bajjeyo ze fulaga z'ekibiina bayiteko mu Kampala. Anti Kabaaya ensonga gye ndi mu kubuuza osuubira bino bye baamusiba n'avaayo osuubira emission gye baamuwa oba bino abikola nga ye omuvubuka nga ye. Ye nga ye ayina emisango ate nga bali kibayamba nnyo. Kubanga kati osooka n'onoonya n'ogamba naye kati Kabaaya ono obuteegatta na gundi ono tukoze tutya. Bano baanoonya baabala kino ekintu kisenge bano baliko boundary ze baabateekako nti
Bebe Cool yasika abalenzi bano n'abatwala mu bantu bali naye nga Bebe Cool ye mubazi nti ono omwana azze wa kabi singa omwana ono agenda ewooli wajja kubaawo obuzibu amaanyi gajja kuba mangi. Bebe Cool ye yabala kusuula balina omuze bano abayimbi Kabe Chameleone tebaagaliza batono nnyo abaagaliza. Bebe Cool akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okusuula abaana bano. Balamu musajja wa Pulezidenti Museveni Balamu akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okusuula abayimbi. Naye bw'ogamba nti baasuula Alien Skin alibwa okuti mu nkuuka. Ekyo nakyagadde ono omwana agendeko mu nkuuka manye enkuuka eyo eramulaawo waliwo ekkooti y'abantu awo abamu bagenda tyo gendayo. Musuuza bagamba Musuuza tulage ku mutwe. Musuuza abantu tayagala balaga mutwe kati ku luno wali mu nkuuka mumugambe Musuuza tulage ku mutwe. Ye akacupa kakaaba mu nkuuka ka bulijjo. Nawulidde ne Bebe gyali sali. Baabumukuba emubende baabumukuba ne baagala n'okuttirayo abantu baalumya n'abantu. Kakati obuzibu bwe bulibo buno kagambe ku baana bano obuzibu bwe bwolekedde mwe baanamu obuzibu buno. Mwagambye pebbaaka enjiri yaffe yakola kati bwe mugudde kati mupangisa ababawerekera nga kati sente z'okolera bwe kaba kakadde omulenzi oyo afunako emitwalo nga 2 oyo omulenzi ali eno ku mmotoka z'apangisa n'emmotoka amafuta gagula n'okuliisa abamuwerekera okitegedde baagalayo ekyebiri. Naye ng'eyo yonna fiya kati ebalimu ayagala n'abalala bangi nti takyasobola kutambula bulungi. Eyayitanga ewa Kisekka nga bawaga kati ayitayo alingiza baba balingiza bakimanyi mu mitima gyabwe nti abantu tebakyabaagala okitegedde kati mu butabaagala kigenda baavuwaza nti bagulirira nnyo mu buli kimu. Tujja laba omuyimbi ng'apangisa bukoosita wannange bugende embalala okitegedde kati saalyagadde mutuukaawo naawe kwata Bayibuli misana ogambe nze mweganye ajja kutegeera oyo tali kuzannya wano. Bigambo bya Kabaya soko gira abantu Christmas nkutte nja kwagaliza bannayuganda Christmas ennungi n'okwebeereramu ekufulu z'oteekako ng'olowooza olina n'abawagizi wa Amerika olina abawagizi wa bonna bayiseyisemu tugenda abo bonna mbatumidde abali mu Amerika abali e China abali e Namibia abali e South Africa mwanje bamwanje Ali Mawale okitegedde Ali Mawale namulabye mu sikando waliwo audience ezalinkins ez'Abawumalu Kisekka simanyi Fulanda libalya Balamu nga bakubira essimu bwe baba nga balya nga bakyakola omulimu gwe tuliko balye ng'olidde osobola okulya ku sente ezo zaffe kyekiri bwe nkyagamba mulye gwe twala sente ezo naye ogambe wadde mwampaayo naye Sewumalu Kisekka talina buzibu bw'abanga yalya nga ndaba omulimu akyagukola kola omulimu Wumalu Kisekka ate kati osasebusasisebu Serious Media bigambo bya Kabaya by the way njagala okujukiza abantu Kabaya banyiiza nawe oli waddembo sibanyiiza naawe baddembo okunkubira essimu wendaba nga nsobola ng'alina kyasooka okugamba eggwanga nja kumuleeta naye kizibu oddeeyo n'oleekaana nga tolina kyosooka kugamba ayogere byonjogera ate ekirala ng'olowooza oba nti omuntu asobola n'okukuleeta ku mukutu guno omukutu tosobola ayitako nga tuli wakabi okitegeera Serious Media Kabaya Merry Christmas ndowooza ndiddamu kukulaba mwaka gujja naye katuguyitemu kankusabire nawe ate ogenda kuyitawo ngenda sooka nziruka eddukemu
onoonye kasente ndijja kudda ebyo ebiseera kale Serious Media Kabaya mutadde